Ssebo nnyabo atulaba nkwaniriza nateera ku kyapa kyaffe kino ekya Zuula Buganda. Wandyebuuza nze ani akwaniriza? Nze Empalaabwe Muhammad. Era olwaleero njagala tuyige ku bika byaffe. Omanyi ekika kyo? Omanyi akabbiro ko? Omanyi omulimu ogw'ekika kyo eri Obwakabaka bwa Buganda? Olwaleero nno tugenda tunuulira ekika ky'envuma. Olwaleero njagala tutegeere abeddira envuma biki ebibakwatako era mirimu ki gye bakola mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekika kiyitibwa kyanvuma era akabbiro kaabwe kayitibwa katinvuma. Omukulu w'ekika ye Kyaddondo. Obutaka bwabwe buli Kawempe. Obutaka bw'ab'envuma buli Kawempe mu ssaza eriyitibwa Kyaddondo. Era wano wammanga ge mannya agatuumibwa abaana abalenzi. Tulinamu Ssenjovu, ne tubeera ne Ssebalijja, tulina Kasirye, Kavuma, Magambwa. Bwe tutyo nno era tulinamu n'amannya g'abaana abawala. Tulinamu Nakasi, Nalunga, Nakanja, Najjita, Walugamba, Naabasirye, Imbidde, Nankoma, Mbeekeka, Nabwayo, Nannozi, Nanvuma, Nangabane, Nabubi, Nantaba, Namirimu, Nalunga ne Namiyunga. Genjogedde wammanga wano gandibanga si ge mannya gokka agatuumibwa mu kika ekyo, nga waliyo n'amannya amalala, naye ago ge nsobodde okuwaako olunaku olwaleero. Era ekika kino eky'envuma omubala gwabwe guvuga nti mpanduke aliddayo mu Kyaddondo.